kalo typing mu Eddie Kenzo's house Bebe Cools Chameleone n'abalala then otekemu Dani Mugula otekemu nedda wayogera ng'otyo okwefunira linnya olutuuke bweru ng'okola bibyo ne weegomba okuba omuweereza wa sitaani ate ibambi kati kyekiseera. Kenzo lekerawo okuyisaamu abayimbi amaaso. Ekikuwaga kijja kukka. Kenzo otumanyidde nnyo. Naye kati bwe ndaba ng'omuntu amwegeraageranyako nti talina kyeyakola kwegamba mpulira nga bw'aba mu mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire kiri nkiveemu. Kenzo toddangayo mu bulamu bwo, toddangayo ne kikujja ne mu bwongo bwo nga bwegereranya ku bantu abamanyi okuyimba. Ekintu ekiremesezza music wa Uganda okgenda ewala kye kino. Bantu bajja mu music ng'obuzibu bwabwe kwewonya poverty, si creatinga music on a long run. Manyire taatawo ayana buno obuyimba bwo kumpi bulwanga bufaanana ng'obubwo mu Dimitria byangu. Kati Kenzo wakuyimbira Dimitria alukunyumira eddoboozi likwatagala naye bali abasajja balina amaloboozi agali ku mwezi. Abasoma Bible kati mugikwate namwe abasiraamu Kurani ginyweze kale nti abakatuliki Evanjiri mugikwate mwenenye. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi, nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 12 taliiwo. It's on record. Both locally and international. Number 1. Nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu. Kituufu. Oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakage
Gagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddy Kenzo's House, Bebe Coolz, Chameleone n'abalala, then oteekemu Dani Mugula, oteekemu nedda. Jukira ebirayiro ddala walayira bwe wali obatizibwa nti neeganye sitaani n'emirimu gye n'akolanga ebyo Katonda bye yalagira n'abeera mulaba yigganya sitaani wayogeranga otyo okwefunira linnya olutuuka ebweru ng'okola bibyo ne weegomba okuba omuweereza wa sitaani ate ibambi kati kyekiseera abadde yeebaseggweza okukokola be abaasoma Bayibuli kati mugikwate nammwe abasiraamu Kulaani ginyweze kale ntaba Akatuliki Evanjiri mugikwate mwenenye. Kenzo toddangayo mu bulamu obwo, toddangayo ne kikujja ne mu bwongo obwo nga weegereranya ku bantu abamanyi okuyimba. Mu bana abantu sangala obeepampalikeko oddemu okubalowoozaako. Asooka ye guwamanyidde. Abaana baffe baba bayiga okuyimba baba bayigira ku bantu abo. Teriyo mwana ayiga kuyimba ajjaga nti mbujjako ku bidandali byo by'okubaakuba ebyo naye bwe tutayagala omanyiire, tetwagala omanyiire Fire, tetwagala omanyiire Jimmy Katumba. Togeza n'olunyalo okukwata ne Jimmy Katumba omumanyiireko. Tetwagala omanyiire Ssebadduka, tetwagala. Kuba Ssebadduka yayimbanga kadongo kamu nga w'amaanyi. Tetwagala omanyi nga w'amaanyi. Tetwagala omanyiire eri Wamala. Togeza tomanyiira bano, tomanyiira Moses Matovu, tomumanyiira baddewo omukungu, tobamanyiira abo bali bawagulu nnyo. Yosobola okumumanyiira. Mumanyiire taatawo ayana buno obuyimba bwe kumpi bulwanga bufaananga obubwo mu Dimitiriya byangu. Kati Kenzo wakuyimbira Dimitiriya lukunyumira eddoboozi likwatagala naye bali abasajja abalina amaloboozi agali ku mwezi nanti yali talina ddoboozi, yali alina bubezi lyrics, yalina bigambo naye nga eddoboozi lifu. Waliwo gwe neerabidde Ekiras Kawalya. Ekintu ekiremesezza music wa Uganda okgenda ewala kye kino. Bantu bajja mu music ng'obuzibu bwabwe kwewonya poverty, si creatinga music on a long run. Nti ayimba kugaggawala, tayimba kusanyusa bannayuganda oba creatinga legacy, ayimba kugaggawala. Jenje mu kituli, jenje wonywa wisiki n'olugwamu n'omuwa 5 n'omuwa 2 n'omubuukinga ng'enaagula seminti, agula seminti ng'azimba fulesooka ey'okubiri ey'okusatu ng'afuna nnyumba. Kirungi, kirungi nnyo. Naye music wa legacy, legacy ereeta buleesi bya bugagga. So omuyimbi okwepaledinga buli waba mubuuza music n'ateekawo ennyumba. It is diversion. Kenzo lekerawo okuyisaamu abayimbi amaaso. Ekikuwaga kijja kukka. Kenzo otumanyidde nnyo. Naye bwe ndaba omuntu ng'atandika okumpisaamu amaaso kinnuma nnyo, kinnuma nnyo. Mukadde wange Dani Mugula nze gye natwalanga ennyimba as verifying
alabe oba ntuufu n'akuddiza report n'agga nti yongeramu wano nga ntutte gita njikubira mu maaso ge. Naye kati bwe ndaba ng'omuntu amwegeraageranyako nti talina kye yakola, kwegamba mpulira nga bw'aba mu mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire kiyi nkivemu. Wasi wali kyemba nfunamu ki. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsaggo Nakawuka.